NTV jimbandiza mwasibye mutya mwasuze mutya enda kubasaba musubscribe ngate mwenyegene kali jimpere ka like bagita Faridah TV Kitalo presenter wa NTV Afudde ngenda kwambi kutusako masa Faridah Nakazibwe mukazi watu Takikiliza ekyo kituse ku mukwano gwe munange Afudde mbina masa bagita Faridah TV mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kadi mwami ono Afudde muna yo mukwabo abalinga ku kamera eza NTV mwasize mutya kusana mawulire agolweggulu abadde amanyikiddwako eryani erya Jose erinya abadde amanyikiddwako erya Jose era ng'ono abadde akola mu kampuni eya Nation Media Group okuli NTV Spaka TV nenga abadde asinga kubeera ku kamera ezo ezikwata amawulire ogakasuka negabera live kusana program eya mwasize mutya newakwade Nakazibwe essaazo ku NTV takyakolako nono abadde akyalise yawe era nga bakola ki bakommunicate nga bamanyi okusaagasaaga nga bamanyi munange nga omanyi omuntu obeera n'omuntu nga wakametiwo nga mukola mwenna newobeera ovuddeyo musigala muli ba mukwano eri abantu ababeera nga bakola mu kampuni emu oli n'avayo mu kampuni eyo oluusi n'agenda mu kampuni eyo ninasigala ngakola ki ng'akya communicating nga n'omukwano gwe aba yasigala mu kampuni eyo endala ono gy'aba yakola ki gy'aba yava era nga musajja mukulu Jose yabaddemuko n'ekirwadde ono abadde akugamba abyanyi ku kamera eza mwasize mutya ku NTV ne Spaka TV ng'ate ne program eyakoona ewerezebwa Ibrahim Kasanga nako akola ki nga nako ku kamera ezo abaako olw'ensonga nti abadde musajja nga kwegamba ebintu ng'akola ki ng'abitegeera bulungi nnyo abadde amanyi okubanga amanyi okoperatinga kamera ezo nezibanga zikola ki nga zisobola nga zikasuka bulungi ekifaananyi nekibira live ku TV era bambi omusajja tuba yakoze ki bwatyo bwe yafudde kitalo nnyo Nakazibwe bamu ku abakoze ki bamu ku abo abakonfamize okufa kwa Jose abadde musajja okugamba omusajja ali wakaholiki omuntu bagamba nti oli wakaholiki oba mukozi buli ssaawa oba okola ki oba oyagala kola buli ssaawa bambi oba oyagala kola era nga Faridah Nakazibwe omwami ono amwogeddeko ng'omuntu abadde wakaholiki abadde musajja ng'ayagala nnyo kola ne bambi bwatyo bwagenze era nga Nation Media efiiridde omusajja ow'amaanyi omusajja abadde amanyi okoperatinga kamera mu buli ango omanyi kamera sinyangu zoperatinga nno kamera ezo kuzoperatinga bwe ziba nga zikasuka ekifaananyi abantu ne bakifuna live nga kiri kiriya nga kirimu kakwata kirimu kakere wadde n'akamu nga kiri kiriya nga kugamba nga kikola ki tekyenyenyanyenya nga kiri bwamu si byangu n'omusajja ono abadde ebinanakola ki abibayambako ng'era wali obuzibu bonna ku kikwatagana okubanga boperatinga kamera okukasuka ekifaananyi ekyo kugamba ku TV abantu bakifune live nga bakifuna bulungi ku TV nga kiri live abadde musajja w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira afudde Jose bw'atyo bw'afudde abadde musajja mukozi mu kampuni eya Nation Media era nga Faridah agamba ati munnange asubiddwa nnyo mukwano gwe aviriddwako mukwano gwe abadde mukwano gwe omukwano ogwa ddala kubanga Faridah yavayo ku NTV takyakola essaawa zino mu kampuni ya Nation Media kubanga essaawa zino alina business nnyingi zakola ki zakwasaganya kubanga namulabyeko alina kampuni gyalangira ennyumba ze bayita zi condominiums condos bazita zi condos ennyumba ezo osobola kugamba ogulangule neebayiyo n'ogifuulayo zi condos ennaku zino mu Uganda ziriko zasookera mbazungu naye mu Uganda zakoze ki zaatuse Nakazibwe alina kampuni gyakola ki gyakolamu ennaku zino tunda zi condos condominiums nyumba ziri awo kika kya nyumba lwakuba yo ogigula neefuukayo nenga zibeera nga zi apartment lwakubayo bw'ogigula ogigula neekola ki neefuukayo era nga Nakazibwe abadde akyakommunicatinga ne mukwano gwono Jose nga bakyali ba mukwano newankubadde Nakazibwe abadde kyakyakola ki abadde akyabeerayo mu kampuni eya Nation Media ne bambi kyemulumye nnyo agamba nti afiiriddwa munne abadde omukwano ow'amazima
abadde mukwano gwe nga batera okukola ki okubanga basaagasaaga juga ne Eblake Mukasa ne munange bwatu bakoze ne yagenze ku ki ku Facebook wali ku page nakola ki na postinga nga laga okunywa Nakazibwe ne munene naye yakoze ki ne ya postinze naye nga laga okunyolwa olwa mukwano gwe ono jozo kubankola ki okubanga koze ki okubanga hagenze kitalo nnyo ekyajjuzi omukwabo ababadde abakozi wali mu company eya Nation Media Group abadde n'ekibali kibadde kimutawanya ne munene kyamaze nekikwaki kyamaze ne kimunogola ne kimujjawo kitalo nnyo Faridah TV yuji mbaga nnyo mbere bulungi mweraba